Abakyala ab'embuto bakungaanidde ku ddwaliro lya Royal Dimisiaria e Wakiso okwetaba mu musomo ogutegeddwa ab'ekibiina kya Child Survival International okubasomesa ebirungi ebiri mu kugenda mu malwaliro okunywa eddagala. Lwaki tuzaalira mu mikono emitendeke? Twagala tuzaale omwana omulamu, omukyala abeere mulamu, n'omwami nga waali babeere abantu bameka? Kino kiddiridde abakyala bangi okutandika okufiira mu ssanya, wabula ng'ebiseera ebisinga baba tebagenze mu malwaliro nga bukyali, abasawo okuzuula engeri omwana gye yeebaseemu mu lubuto ate nga n'abamu bazaalira mu bamulerwa. Kati bwe tulaba omwana waffe oyo mu sikaani bw'abeerako obuzibu, nze Royo oba muzadde oba naawe ajja kusindika wa? Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Wakiso Norman Kabogoza asiimye aba CSI olw'okuteeka omusomo guno kuba abakyala bangi babeera embuto tebakitwala nga kikulu okugenda mu malwaliro. Naye ate bangi babayita twayonooneka nnyo n'ebyenfuna abantu bagenda kutuwaayo ki gye batuyita nabo so nga bwe tujja wano tufuna bingi nnyo bye tubadde tutamanyi ng'abakyala abazadde. Oluvannyuma wadde abakyala abali embuto ebintu eby'enjawulo ebikozesebwa mu kuzaala. Ate abavubuka abeegattira mu kibiina ky'obwannakiwe ekya People in Need nga bakulembeddwamu Aisha Mbajja ne Moses Nsubuga bakukkulumidde abantu abayisaamu amaaso abalina akawuka kaleeta mukenenya. Ku lipoota eyakubirizibwa ekitongole kye bayita UNAIDS mu 2022 abaana 19,000 abazaalibwa n'obulwadde bwa HIV. Sanga nti tumira eddagala yes naye abamu ku ffe tetulina ng'onoogamba emmere ey'okulya. Batutegeezezza nga bwe basanga obuzibu olw'abantu ababasosola n'okubatulugunya olw'okuba balina akawuka akaleeta mukenenya, wabula ne babasaba okukikomya kuba nabo bantu era nga basuubira okubeera abalamu. Batusosola kyemakubiriza mu nsi eno fe abalina siriimu tekitegeeza sisuubira mbu mu nsi waliyo famire etafiirwangako muntu wa siriimu. Kati nze wonansosola ate wonaafuna maama wo oba taata wo oba muganda wo. Ismail Nsubuga ne Sefuma Joseph Innocent bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.